Baita Kathleen kusasona kwa amachagalero asobodde okubatenga ise bannamawulire okubatenga batangaza mu mbeera nga bwali presidential advisor ku nsonga z'e Kampala asobodde okubatenga naye avuddeyo ku lw'ensonga y'omugunne advisor munne asobola okubatenga ayisibwa bubi omukulu gwe bayita Buchaman ebyali side z'erugala era nga asobodde okubatenga ayambalidde RCC ow'e Kampala omukyala gwe bayita Faride yavaayo n'ayisa bubi omukulu gwe bayita Buchaman nga bonna bali mu yafeesi y'emu. Ayaya omukyalo nako asobodde okubatenga ategeeza bannamawulire embeera nga basobodde okubatenga etambula agamba agenda kutandikira ku bapoliisi bonna batwala mu kooti abasobodde okubatenga bakutte Buchaman obubi omukyano gwe bayita Kathleen kusaasira teweerabira ne baali bagenda mukuba amasasi emmotoka gye baakuba twamulinda okwongerayo omusango byakomawo agambye nti agenda kutandikira wano ku nsonga y'omukulu gwe bayita Buchaman abapoliisi bonna kaweddemu akamwewulira Buchaman agenda kubacha kulabirako poliisi alina amateeka naye egafuga tugenda kumekinga sure nti abantu abo abatulugunyiza Buchaman bakwatibwa wamu ne mukama wange wa muganda wange IGP ne KMP emabegako mwakiraba omwogezi wa poliisi yavaayo n'ayogera n'agamba nti Buchaman waddembe ogenda okuwaaba kitegeeza nabo bakkiriza era njagala kuba kiremerako okulaba kiteekebwa mu nkola nga bakwatibwa kireme kubeera kyakunyigiriza omuntu wa bulijjo babantu bangi nnyo bayise mu kusoma mungi nga poliisi evaayo nemutulugunya lwakuba talina bwogere era ekyo kikoze nga nze era kigenda kumbuka ye mukyalo oyo gwe bayita Kasalina kusaasira presidential advisor ku nsonga z'omu Kampala bangi bali beebuuza oba bamugoba oba takyakola kati atandise okukola asobodde okubatenga alumbaganye RCC w'e Kampala eyasobola okubatenga atyoboola advisor munne Buchaman amugambye bw'ati mbuto ebinaggwa naye katujje ekyo Farida kyeyakola RCC kyali kikyamu kuba tuli mu ofiisi yemu yandibadde asooka nazza Buchaman ku ppali n'ayogera naye kuba ekisookera ddala Buchaman alina olulimi lwategeera ajja kugamba kati nze nyina nsobola okwogera Oluswahili naye Swahili eyo nga tumutegedde bulungi naye n'ofuna omuntu asobola okutakuta Oluswahili Buchaman alina olulimi lwa ghetto lw'asobola lwawulira Farida yandibadde adda ku ppali RCC muganda wange era njatwala omukisa guno ngendeko mu ofiisi ye oba twogereko naye tulabe wakiyita Buchaman yalaze omuza ku ppali n'amugamba tukoze tutya okwanulira abantu bano mu ngeri ey'obwekanyi kyali tebale kimala okusinga okumwesaamu amaaso yembeera yeeyo wetwogera akadde kano omukulu gwe bayita Buchaman kigambwa nti ebyuma bye bateeka mu mugulu gwe nga bomanyi nti Buchaman amagulu tega musajja mulwadde amagulu malema kati nti ebyuma bye bateeka mu magulu byakyuse yembeera gyalimu akadde katassa bulungi basobodde okuba nti bamukyusiza okuva mu Malcolm Hospital side z'ekibuye akadde kanajjanjibwa side z'e Nakasero omukulu gwe bayita Buchaman era omukyala gwe bayita Kasalina kusaasa asobodde okuba atenga ategeeza pulezidenti yali yakomya byonna ebyokugobagana abantu abali mu ntobazi abali mu oba ku ttaka mu mbeera ya kalantiini eno Kasalina kusaasira wuno sigamba nti oba wa NRM oba wa FDC oba wa People Power oba waki ndi ku kyamuntu wa wansi bwe ndaba muna gwenkola naye mu ofiisi ng'akoze ensobi gye nandigambye ensobi nze nina okunyirawo ku mugongo kuba nze ndi mukaka gwa Pulezidenti Museveni nsobola okweyala nga waliwo ensobi ekoleddwa n'ayitawo mu kisookera ddala omukulembeze yagamba tewali kusengula bantu ku ttaka mu budde bwa COVID wadde okutunda ettaka kati simanyi mu budde buno bw'onyigiriza muntu wa wansi wadde tukola mu ofiisi y'emu oba tuli ba NRM naye waliwo bwa People Power bweze gwenja okutuusiza eddoboozi lye yembeera yeeyo omukyala gwe bayita Kathleen kusaasira wuno ng'atubuulira embeera gy'alimu Buchaman nti waba afudde poliisi mu abavunaanyizibwa wulira Buchaman alina Kasero yakosebwa ebyuma bya sesetuse ebiri mu magulu tali mu mbeera nnungi akyogerako si yakireeta naye singa ssawono Buchaman afuna omuzibu n'afa ani gwe bavunaana kuba tali mu mbeera nnungi tassa bulungi byuma bya sesetuse okukuba kusumuza kwa maanyi nnyo n'okuvoola ofiisi omuntu gy'aba atambulidde yembeera yeeyo omukulu gwe bayita Buchaman wiikendi we yayingirira ng'ali mu ddwaliro olw'embeera nti yali agenze sayidi z'erugala okuba ate ng'ayamba ku bantu ba ghetto okuba ate nga abataasa abali baagala okubasengula Buchaman bamukwatanga mu Biwankoko presidential advisor agamba nti 2 mu bbanga 3 mu kifuba baagamukuba akadde kanali Nakasero amagulu ebyuma ge bateekamu tumusabire Buchaman wabula nga abayimbi ategeeza President Museveni omukyala advisor ategeezeza nti pulezidenti ku kyabayimbi abalowoozaako nti era budde bonna
alina kagenda obbasulayo era omukulembeze abalowoozaako ng'abantu nandisa abantu be bakulembeza oba tewali alamanyi agenda kuddayo mu dduuka ali agenda akole abali abasobola okukola kuba nayiseko mu kibuga walimu basobola okukola kubanga basobola okwetetenkanya manyi n'embeera eno y'abayimbi omukulembeze ajja girowoozaako kuba nabo batereera wali abamabaala si bayimbi bokka wali abamabaala amasomero bona tebanafuna mirimu tebanaddayo ku mirimu naye webali kyenva olaba mbakubiriza bagamba nti batuleeka yembeera eyo omukyala special advisor oyinza okwebuuza abyogedde ngaani buchamani advisor ne kasaasira ne kusaasira advisor mwe muli ne full figure embeera bwetambula bwetyo onaosa okuba atengowuliza tugenda kombula